Papa wa Winnie. Ngenda kuba mitendera okusookera ddala ngenda kwebaza omuntu ono sijja babulira lwaki naye mwebaziza kakulu nnyo ako bukalo wakimanyi ekirala neneebaza mwenna kuba nkimanyi mulina ebyokukola bannaayi naye okusalawo ne mujja ku lwangi bwe sitabeebaza mba mulyaza amaanya mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku lwanca nkiddamu olunaku lwanca mbasaba mbeegayiridde mwenna abandaaba mwenna abampuliriza mujje mu supportinge. Kungulu ntudde nyinza obba ntudde naye mu mutima nkoze ki mbasaba mujje tulye wamu kyentegese. Show yaffe egenda beera wali wansi ekifo ekiri awo kifo kinene bulungi we tugenda okukubira omuziki we tugenda okusanyukira. Nayagadde nkiteekemuko ebisoko tugenda kukolera wali wansi naye mbadde njagala kino ekifo kyonna tukole ki tukirye. So ntegeeza ki mukyo nti kuva ku makya paka meka paka kiro. So gwe aze essaawa 5 aze essaawa 6 aze essaawa 7 enzigi zigenda baki zigenda banzigule aga amazzi gaffe. So gwe anajja emisana ng'oyagala kunyumirwamu then ziri ssaawa zaffe ziri you're free togenda sasula yadde n'ekikumi. Ssaawa 5 6 7 ebisoko bye nataddemu nayagadde ntekewo games game like wano wonna tugenda teekawo boards tugenda teekawo draft chess ludo biki ssaawa ezo 6 7 8 9 10 then okuva ssaawa 8 9 10 2 paka 6 tugenda tutokotera wali wansi wekigenda okugwira abayimbi ba TikTok tugenda kuba muziki dance performances za enyingi zigenda beerawo. So bambi mbeegayiridde mbakubiriza. Njaba gamba lwaki kambagambeko ka story kange lwaki kino ekintu nakiteekawo lw'abafaani bange. Balina demand nyingi Richie kolereyo akantu Richie. So nange nentuula nendaba mu busobozi bwange nasobola okukola ki mbayite tusanyukire wamu tegeera. So mbakoowola mwena gye muli bambi mujje mu supportinge mujje mu bungi mujje tunyumirwe olunaku lwanca. Olunaku lwaddi olunaku lwanca okuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo 3 tebo emitwalo 5. Atanafuna tiketi zigenda beerawo ku mulyango. Price teyakyuseemu yasigaddeko ya mutwalo 3 n'emitwalo 5. Toyanzanye iyo Pepeta Daddy okujjako nga mulina ebibuuzo waliwo aba TV abadduka okuteeka story. Olina ekibuuzo tuyite mu bwangu nga 2 3 niba tebiriiwo weewaawo ekibuuzo banange katono nnyo kasooke bambi nebazeeko mudra mwana otubeereddewo blood ffena ba TikTok. Ekirala banaye banabawulire batufuule kituli mwana muli bakali bakyali bange kati ekibuuzo kyange kiri kiti muganda wange tiketi zitunagula mugenda zituwa kuba naffe tulina ziweereza bantu baffe okitegeera waguze eriwaje waguze sina kibuuzo no amaze kambegonze mu tiketi weziri wano mpayo ku tiketi yaguze eriwaje asaba weziri agenda zisasula tiketi zo zizi nesimu yagijeyo ngenda zizo ziriwo wa Pepeta mami agenda gula tiketi nyolango ze ande kasoka tugamba aliyo wala bannange nga bwe mbanyumyodde wali eri emabegako nti kino yali dimandi yaki y'abantu bange. So ekigambo Pepeta kitegeeza
vibe with Rich oba okunyumirwa wamu nani ne Rich so enkya mujja kunyumirwa Kyeyanze olw'ekirala kyo katufuneyo kimu wano ne nze alina omuyimbi asinga okuba ow'amaanyi Simon kuba yabadde wali n'ababuuza olinawo omwana alina obbinaawo ki nga bamugamba nti weebali naye badde njala kubuuza muganda wange Richie omusajja w'amaanyi nno era mu mbeera yonna toki tewenyumanga oli musajja yaseba olunyiriri wabika bulungi sente olina oli mukuuka muto ofunye sente mangu Ivo babo wabayitako Ivo abeereyo nga ngamba ne mugamba Ivo Richie yakola ki yakuyitako naye ojja musanga mukama waba akoze ki kati mbadde yakubuuza omuyimbi wange agenda kuyimba ennyimba mmeka oba zonna ekyokubiri onaatuwaamuko naye munaatuwaamuko ababiri kubanga munange wano tuli ku pepeta ate nga dadi pepeta wali ne mama simanyi nga wona agamba kiki okwo tulina okukola ki kuba sebe ensi erina byeyagala naffe tuba ne byetwagala naye ensi erina byekola byeyagala soka kyekyo ekibuuzo omuyimbi wange olunaku olw'enkyaye waali nga nange kenyini kweki nsoyinza n'okungamba nti gwe sebo dadi pepeta gwagenda okuba sompi noze si wakana nze okudda ebbali sebo n'omubuuza oba nali obbini akabiddemu eky'omuyimbi okuyimba bannaye ne bwoba ku stage ne bakugamba nti azze sooka omuweemu bambi tonyiiga osooka n'omuwaako si mutima mubi naye osooka n'omuwaamu then naye n'okola ki naye kusaaga naye nga buli omu agenda performinga omuyimbi agenda performinga ennyimba buli muyimbi anajja mbasuubiza bw'ojja mu time ogenda kukola ki ogenda performinga muyimbi yakkiriza oyimba oli yagenda ndozo kiddamu ebibuuzo byebabuuze I think mugenda biraba olunaku lwankya sijja kusaba okulula bye tunaba kukola ki nga olunaku terunatuuka oluwombo lusigale luwombo ebyange noono omukulu mujja bimanya katonda so don't miss out olabika oli mu mativu tugenderawo ona kyogamba okay bannange mwebale kujja kula management y'ekifo kino ne pepeta twagala okubakakasa twadde tulina okuba ne police naye twafunyemu obuzibu police balina meeting mwebali ne twagala okukakasa abantu mwenna security twongera okukigumiza nti resort eno erina security ne pepeta security weeri bannaye mujje munyumiro security ya Uganda Police amagye bonna weebali temweraliikirira security weeri abaki abobugatto nabo tulina omukulu mudra kastabaawo ne Uncle Timix security bakkaali mujje bannange kyeyanzege n'olwekyo nyongerayo n'ebisembayo bambi ne Flora Show atuweerezayo emitwalo 10 tweyanzege tasobola kuwuga naye ogedde olulimi olwa ssente so n'olwekyo enkya nga tumaliriza enkya tutambuze message buli asobodde ogirecordinga buli afunye ka video tokasigaza bambi yongerayo omuzannyo enkya tubeerewo wano ku lwa pepeta dadi kuyingira bagambye kuva ku makya mpaka nkya mutwalo 3 VIP emeza emitwalo 5 twebaza olunaku lwaleero olumanyi mukama gwaliteekawo tuba tusaba olunaku olw'enkya mukama obeerewo otuyambe abantu bajjule tubabeerawo nkuba banaye tetwagala nkuba enkya mukama bambi tuyambe bambi abantu bajjule bikyasanyuke obulamu bwemunyumire amiina kyeyanze kati mubbi ofudde nakyo